Kale nkwaniriza ku On the Sidelines ne Joseph Tamale Mirundi oli otya yonna gy'osinza okutulaba sabbiiti eno mwe tuli mubaddemu ebintu bingi ddala. Sabbiiti eno omulimu gwe nasaba baluwa obadde ogiraba. Nasaba obwa Ssaabaminisita bwa Uganda obwa Prime Minister baluwa entongole. Nja kwogera nammwe ku nsonga eno mu biseera ebiddako mbanyonyi lwaki nasaba omulimu era lwaki njagala okugukola ate nga njagala gukola nga sikyusizza wawendi. Ne Mirundi nayogedde ebigambo bingi ddala sabbiiti eno ebinyiizizza abantu. Mirundi abantu babadde banyiivu sabbiiti eno nti wavuma n'ogyegula Kabaka. Problemu yammwe eri bweti. In Africa, there are only 3 people are recognized who can maintain their education. There are only 3. A medical doctor can tell you not to drink sugar tea. Era n'omuvaako. Kituufu. Dokita ayinza okugamba tolya nnyama. Era ogivaako buvi. Era n'ogivaako. Edokita ayinza okugamba nti ne sekisi mukoleki. Muveeko era tumuvaako. N'omuvaako. So Africans primitive society respect a doctor. Omusawo wayogera todda. A medical doctor can order a woman to strip herself naked. Ne waba musajja. And obediently, and is not arrested. Another person who is respected in Africa is a religious leader. Bannaddiini. Ennaku zibagenda kusabira nti babbi. Naye tetujja kusaba, tetujja kuwa masakalamenti, especially the Catholic Church. Kiba kinene okuuma ekisakalamenti. Bagaana. Naye kati bassente balina contradictions. Omuntu owokusatu mu Africa gwe bakkiriza nga is a lawyer. A pleader wayogera abayogera. Lawyer wakugamba nti mu court don't answer that question. And you don't answer. Ne bw'oba nsi ogimanyi. Kati ffe abasoma ebirala tebatuwa respect. Unless you assert yourself. What I was saying was simple. As I did public relations, the photos that were appearing in a newspaper called Bueno were presenting the Kabaka in a bad shape. Era muhape babijemu. Even if kambabuulire omukulembeze akuumibwa era nze sigwe kusoose nali mu State House ne bayiiyampa enkoni. Museveni ended up omwana yamuwaabira omusanga ayagala biliyoni 4. Why? Mpenkoni terwali luliwo era abalamuzi baaluulinga ti pulezidenti wa Uganda tawawaabirwa ng'ali mu ntebe, which means oluyimba lwa Mpenkoni si lwa Museveni. Era wafiira mu ntebe omwana okuba. Naye nabagamba, I wrote a memo to Amelia Chambadde. We cannot allow the president to appear like a DJ. Why? Naye nga bamubbye. Atenga kyamukolera tekyamukolera kalulu kamu. Ekintu ekyakolera Museveni akalulu kyali kuba simu. Ekiro. Naye nga tokolaki. Nze muzeeyi w'ekikoofiira. Kubanga bwe tuba tusoma public relations bakugamba be near the people. Bwe tusoma ebyobufuzi. Ani yayiye ebintu ebyo mbu atukubira amasimu ne bitubuzaabuza. Yali mutuufu. I think Mwenda agamagezi yagayina. Naye waliwo bbennyo yajoka abantu abanyoka abanyalako oyo atunyalako ennyo. Nali mu State House. So wayogedde nga ayagala Kabaka nga mukwano gwe kubanga abantu bakutegere nga mujeegula. Babitaddemu. Omanya Abaganda mwe temubamanyi. Abaganda bakugamba olaba ekibe tambula mpola bugende Mengo. Why do I go to Mengo? I'm educated. I did public relations. Public relations I know. Nti ebifaananyi ebyo mulaga Kabaka kambabuulire. How would people protect their leaders? Abantu protecting our leaders. Even when we use local examples, when the king of Toro died, there were controversies. They said, let us subject his body to postmortem to determine what killed him. The Batolo elders said, no. Our Kabaka cannot be subjected to bamulete nga bamutemyetemi. So Kabaka must kuba postmortem ebamu okumwawula okwetegereza ne bakigaana. Bagaana. The Batolo elders refused a postmortem report
to their king, to preserve his dignity. In Malawi, Kamuzu Banda was a very short man, but there was a rule for Kamuzu Banda to hide his height. Kamuzu's diplomats used to tell you, when you are going to present your credentials to Kamuzu Banda, stand at a distance and bend and greet Kamuzu, so that Kamuzu appears what? Taller. Ono musajja wa North Korea Kim jajja wono yayina enkududu wano tebagiragaako. Never. Nekugamba anti awo banga agamba nti wabadde oyagala baleme kuleeta bifaananyi ebirabisa Kabaka obubi ate bwe wamaze n'okola ebyobusiru n'omukunamira ennyuma ebyo abasiru nze mbamanya abakabaka yekka. These Kabaka yekka fellows nti mwategedde bubi nga muntegeera bubi. Light defeats darkness. If I succumb to these idiots, then when did I go to school? My concern was these photos present the Kabaka in a bad shape. Let me tell you. When you communicated it was wrong. No, even if I communicated it in a bad way, packaging. But you look what I wanted to provoke them. Okay. But you agree that the packaging was bad? No, I don't accept it. This is my brand. I wanted to incite them, to abuse them, so that they know. But when they came out to attack me, I retaliated by putting my... Can't you apologize to them for that? How? You apologize to them. Me to apologize? To apologize to an idiot? Buganda mwete mujimanyi. Okay, to mukwano gwe wangamba Kabaka mukwano gwe. Kabaka si a problem. The problem of abasiru abali mu mpapula za modi, the journalists. Now, after talking about it and alerting the population about it, but at the muchifananyi kya Kabaka ekirabika obulungi. One of my wives yali annumba ne mugagwe, you were stupid. Do you know that when I sneaked out of my house, nenzija ku NBS nga I'm in a bad shape, yajja nankimawo. N'omulwadde bajja ne boogera ne bagate ojja mulaba. Omulwadde ali mu mbeera mbi. Naye bakugamba omulwadde awumuddeko ng'oli mukwano gwe. Yaladuwa bamujje Saudi nga muli. Naye ne vice president we Gudula kati yamulabako. Naye amawulire ga Uganda agazi irresponsible. So my aim. Nata abantu bakitwe nti gwe wakoze ekisinga obubi. Ekyabadde kyadde kigo kye wakoze kyabadde kibi. Emyaka ebiri nabaleka ne bateekamu ebifaananyi ebyo. For 2 years ebifaananyi babadde babiteekamu. Because the problem we have, the journalists bammwe banoonya kutunda. They are paid maliciously. I can accept. What if Museveni yeetabulira obwigi bwe? Ye Museveni yajja n'apima akawunga mu COVID. Museveni is telling you, I'm a peasant. But Museveni, who appears to be a peasant, whatever he does, he's a capitalist. Nate bwe yapima akawunga ate yasukka nze nendoza nti maybe eye waabwe basajja be bagabula emmere waffe Busoga. Ayina loolo zibiri. The Museveni who is a peasant and the Museveni is an elite. Can you spare a Mengo? Kuba ekirungi kyokola n'ekibi tebakitegeera. Osobola beesonyiwa n'obaleka. Si Mengo yokka. Even in the government tebantegeera. N'aba government banjuga mu State House ne mbavaamu. Nobody, you can rob me everything except it too. You cannot homosexualize my head and my anus. You can, because then why did I go to school? Nkubulidde nti abaddugavu ekibakola obubi okujjako dokita ne looya ne munnaddiini abasigadde mwasomera bwereere kuba mukkiriza bano. Oyinza okusanga mu lumbe lw'Abaganda omugenzi yalaama nti abalyanga emmere mu lumbe muno tebanaaba mu ngalo. Nze eyasoma hygiene, you find a medical doctor nga kyasoma kiri awo ne bijja 10 erugogo ne biyimirira mu maaso ga Museveni. Saboze weeyongereyo tekisabyeko facilities za ddwaliro.
naye bakiwadde obukadde nekyasoma n'abasawo ne batakigoba ku bukulembeze. In Kenya, a certain doctor, after shaking hands with Moi, he said, nkotte Moi mu ngalo, I will not bed for a week. Bamugoba ku Medical Association. Kakati gwe kikuliko ekibi nti mwe bayigiriza abatasobola ku shaping society. Me I know nti after you see politics like fishing, you stir the water and the fish comes out. Me when I am fighting for something, I first embarrass you. And the language you use, you mind a blood. Let me tell you, kakati okitunulira nti police tena enanga n'olubuto lwe, police tena public relations manager. There is no way omudali gwabukedde. Let me tell you, enanga tomugerageranya na ayogerera amaji. Enanga is the most inefficient communicator mu nsi. N'olubuto enanga si good. Let me tell you, tulina gwe tuyita a public relations manager, a public relations officer banjawulo. A public relations manager, you must be at the management level. Management level, yes. Yes. You attend all management meetings, you contribute. The spokesperson of the army is a general. Kurayiji. Yes. Yes. A spokesperson of the police would be at the level. When you compare Enanga and the spokesperson of the police department and the army, they differ. Hey, Mbaine is very polished. Why? Very polished. Enanga as a concept, Enanga teyasoma. Teyasoma public relations, I doubt. Yazayo mupira. Yenanga zayo mupira. And when they tell us that if you're a public relations manager, how to public relations, how can a public relations manager give counsel and advice to his bosses? You must be respected. That's what. You must be knowledgeable. That they respect what you say, they'll understand what you say. Because you're a manager. What was the purpose of the Deputy Inspector General of Police to receive tear gas vehicles in public? Anybody who can invest here runs away. The fact that you are exposing those vehicles, are they the priority of the police? You mean it was wrong? Yes. Hey. No, they wanted to show you that the country is well armed. The police can now manage riots. In anticipation. In anticipation. Kakati gwe kyotegeeza waliwo riots kankuwa ekyokulabirako muwanga wajja mu Kampala ndowooza luvannyuma ekizimbe ekyo kye bayita APS building ekyagakaano kiraba kyali kyandabirwamu ekizimbe kyonna kyali kyandabirwamu but when Agakana anticipated the riot ya city kyeyirira endabirwamu to concrete kati when people see nga gwe abasirikale baba batafuna sente abatalina abasula mu nyumba embi oleserayo naye okimanyi nti bayisobola okubivaamu abantu babulijjo ne babiwo nodduka kasigazi nodduka ne babikwolekeza. Haven't we seen where soldiers dance with the population? Ebimotoka ebyo byolese mu ggwanga abasirikale abo ababivuga bali emmere bayinza okubyolekeza kasigazi nodduka kakati oyenanga talina ekyo yalibadde akibabuulira. A public relations manager like me yalibadde ababuulira nti don't display these vehicles. They already have accountability. And no, simply, have you seen whenever we buy new tanks, are they displayed in Kampala? No. Mudire egid. Kati awone nyoti enanga yakoze ensobi. Enanga yali babuli enanga is not a public relations manager. Enanga is a public relations officer. Birun. Kyabadde kibife bannansi okutegera nti police eguze ebimotoka bya gas. Intimidation. Are they byemukoze byokka? Anti kiwaba investor okukkiriza. Tebajja. Problem Uganda Tebajja. Because you are anticipating, these are new ones. You are anticipating. Yes. Trouble. Yes, it could be. If you want peace, prepare for war. Kakati ono kasigazi yayagala babimukwasiza no
How many artillery pieces do we have? Does it mean that whenever we buy new jet fighters, they are displayed in Kampala? Mirundi abantu balowooza nti ensonga ze balina ng'entuufu zaabula kati nga ku nsonga ya Kabaka nti leero anywa mungi baga nti omwenge gukukozesa n'obikola nga tobitegeera. Can we apologize you were under the influence of alcohol? No. Were you understanding? Wulira abasiru nze mbamanyi abakabaka eka baakuba bbeeni abaganda tebaagala tambula mpolampola ogende emengo y'enfuga. Uganda teri ene muganda engalabi ebeera mu kibuga. Engalabi ebeera mu kibuga engalabi gye baateekamu singa baali bagezi waliyo omwana w'engalabi. I continue criticizing them because I'm not answerable to them. But they don't pick you. They take you for drunk. And let me tell you, why is it that I'm the most recent to follow that person? Why? That is a contradiction. I'm knowledgeable on many issues. Nakuga nti Kasujjulu Binga yakuuma abalangira. Era ekitabo kya Nabagereka kigenda ku raising issues. Why? Abalongo baani? Kasujjulu Binga yabeeganye, Nabikandi yabeeganye. Abalongo Kabaka. Adapted. Yes. That's why nabagamba nti structure ya Buganda bwetyo bweri. Because I'm knowledgeable. Abantu basinga wigiti bali goyina ebyuma ebirala abalongo baani goyina ebyuma nkubuulidde nkugambe nti Nabikande these can be adopted children of the Kabaka. The Kabaka can adopt the balongo. Yes, ayinza okugenda musenyu babies home because Kasujjulu Binga okubinga wangamba kuddusa misi ewaffe kugoba muntu labo nganti bakubinga enziru wano nziruka buti kakati Kasujju ke katono. Kasujjulu Binga ye kamanda wa military police mu Buganda. Abalangira bonna n'abameja yabalije salinga kubanga eyali badde jjajjaabwe aba yafa. Kakati Muteesa taliiwo. Kabaka akulira mu bakopi. When you ask Kabaka Mutebi yakulira mu bende eyo. Sembabule. Oba Mityana. To know the response, how will the bakopi behave? This is what. Kakati Kasujjulu Binga mu Buganda yakuuma abalangira. Era Kasujjulu Binga abalangira abo yabawa emitala. You go again. Why? In case the Kabaka dies, before they announce, because the Kabaka is not monitored in the Buganda, nobody can announce the death of the Kabaka. It's against the Uganda tradition. They only see another face on the throne. This is when you know that the Kabaka is dead. And the Mujaguzo, they have a certain type of drums. Mujaguzo. Oh, they just bring that drum. Tosubira yonte Kabaka lay in state. The Buganda king cannot lay in state unless it's not allowed. It's not allowed. Have a state burial to government. Yeah, and name is Inga Simanyinga Mijisodo Jikuba in the normal tradition. So when Kasujjulu Binga gets the information that the Kabaka is dead, because of the information he has, nti abaana bonna abalangira amanyi we bali. He mounts an operation. Bonna abakwata. Not to cause trouble. Abakwata Kasujjulu Binga. N'abateekawo. Mu kkomera lye. Ng'abalanga ki? Anti bajjemu okwo. Amannya gaabwe gatwalibwa mu lukiiko lwa Buganda. The name that receives the highest vote of votes is presented to the king, to the Queen Victoria. Kabaka wa Buganda alondebwa. Oba ye bamulonda bulungi. Nti ye yagamba nti ono yali nsikira. Takkirizibwa. Nedda. Ikaniriko ate bye mutuga nti biri mu ddaame mubaamu. Andi kugambye nti even in bwe bagamba nti Ssaabasajja Kabaka si mwana wa Muteesa. Bayita olukiiko lwa Buganda ne balusomera eddaame lya Muteesa. N'agamba nga ligamba omwana wange oyo nkimanyi. Olukiiko lwa Buganda lwe lulonda Kabaka. Naye omwana wange oyo Mutebi mumulowoozangako nnyo. Consider him yamulikomendinga. Naye nkimanyi bwe mbanga mumuganyi mugendanga ewa muganda wange Kimera ne mujjayo omuseka naye ewa Mawanda temujjangayo. Recommendation. Recommending. That's something I did not know. I thought it's automatic. Now why are people saying? Era kyova olaba mu regional tier
mulimu standing committee on culture yeronda kabaka. Now why are people imagining that if this Kabaka left today, his son Semakokiro will become? And Semakokiro, that's no guarantee. It's not a guarantee. Why? Semakokiro ekibalowooza bwekityo nti bagoba musaayi ava mu lunyiri lwa Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye nti ye kubanga Saudi Arabia bwe kye bayina Saudi Arabia abaana ba Ssekabaka Muteesa bonna bamala kuggwaawo omwana n'afuga. Kakati ate mu Buganda mwe muba mukoze eki owono abaana ba Ssekabaka Muteesa katugeze bw'aba yaaliwo abooluganda lwono bonna baggwaawo bagumamala kuggwaawo ekyo kakidda ku yandibadde omuzzukulu. That's interesting. But ni Buganda nti oyo mbalinga nti Buganda ibo omulenzi baga nti omukulu temukkiriza naye omulenzi awaddako oba anti kati Kabaka talina buvunaanyizibwa mu kulonda amusikira. Nkugambye ne bw'aba yali komendinze olukiiko lwa Buganda lwe lulonda luyinza okugaana lusobola okugaana. So kakati ebyo biri mu abo naye nze kyembagamba nti amunolegeable on many things. Yes, n'abantu bakimanya. Actually what I'm telling you nti abakwagala abakugoberera abakwagala abayivu nga tebaga nti ekya Kabaka kiveeka tumenye emitima nedda. You see nti tuyamba bano abasiru nti how do you control kubanga abamawulire tebali responsible ebyo baali badde babitegeera dda abamawulire baali badde bamanyi. In fact, if we organize a function, nitulaba Kabaka ng'ali mu bad shape, what do? Tuyita abamawulire ntubagamba. We have a briefing after the function. Kabaka temumuteeka mu bwati. Get a new photo. Lwaki Nabagereka bamulaga muto? Lwaki facility yalabika muto? Handlers. Mu journalism, omuntu gwe tumulaga nga ali bubi is a criminal. Era tulina ango ya kamera bwe tugikola to get a criminal. Naye portrait kati waliwo amawanga Idi Amin yali ku ssente Obote nga ali ku ssente babalaga nga ki all of these women nga bali mu kalulu they are posters they are younger, they are computer manipulated to appear attractive. Young and attractive. In fact bw'obanga nange ne bwenfa kati ng'oli ku myaka emingi era ekifaananyi bajjawo kiringa okyali muto tebaleeta kya myaka 7 bajjawo kiringa okyali muto kye baleeta okusobola okulaga nti bweti bwe twagala. Naye gwe n'olaga ovudde mu accident abaana n'ekikuba mawulire abaana boono bali kitekola bakoze bubi. Kakati in absence of a disciplined media I come in absence of lack of knowledgeable people. Chenabagamba. Look. You do come in and be believed if you are sober, but people believe you are not sober. So they think you speak I just don't because. Mind. I don't mind. Let me tell you. I always tell you, the year for Nankabiro, Nabanja, had recruited either Chitamwesi Musubire or Sekeva, Yadvaditari Mubin. Experienced journalists. Handlers, we call them not advisors, handlers. A handler will tell you, don't put on this shirt. We are going for bad, you look for a black one, yes. I tell now we know you. This is why in America. Who are Kabaka's handlers? Bother to investigate. Who are his handlers? Tebabimanyi. Bobali tabaliba. Nemuseveni yali tabaliba sente. Now that the Kabaka is your friend, can't you offer that advice? A handler, no. To him. I'm not one of them. To him? A handler. Handler, you know, kubanga go handling and abagamba. Bampandi seku. Ababana basekulesi. Which is a true story. Bali tabambeka basule Museveni. Ngabuwala mbuto. Bwava mu Latin America. Bugenda basula Gaddafi ne babuleta na wana. I detected them. Nenga babuwa $10,000 every week. Kuba Museveni yali excited nnyo ne ba foreigners. When a foreign journalist comes, namuga nti tugenda ku interview amuteekako ne powder. When you tell him nti kukino amanute film star. So if you want to lose respect, bakiriza make up nga bazungu bazi nemu abantu tabakiriza. This is what I found on out. The sidelines. Kakati obuwale obu Mirundi. Whatever story is secret. Yes. Jiba jisome. Bwali buze kutta Museveni.
naye nga era babufiinsa embuto nabugoba mu ofiisi yange sebo yabuwaana nabuwaana sebo fe embwa nga tufuna 60,000 omwezi naye nga bufuna $10,000. When I interviewed these girls had nothing to know about media. Lwaki mbadde nkulemeddeko nnyo ku apology tuli mu kisiibo kyendoza nawe ng'omusajja omukatoliki osiiba a knowledgeable man I don't apologize. No. Anti oli waggume. I cannot apologize to idiots. Okay, apologize to the Kabaka. I cannot. Why? Am I his handler? The Kabaka would be thankful to me and write to me a letter of recognition. Oyogedde abantu bange kye batamanyi. The Kabaka would tell me, recruit me, help me to recruit a handler on public relations. Waitu esola kibagamba mu kyama terigwogera naye ndi mukozi waabwe. Am I their employee? If your wife does not know how to cook food properly, do you force your neighbor's wife? Museveni yangoba erambira bano embitunuuli ebintu byabwe. Can I right? Era buli omu abuuza nti yenge ebya Museveni byamulema ate wana lwaki ndabakolera okimanyi nti bwe navaayo ekifo kyabwe kyafa. Who knows now the spokesperson of the president? Nagenda nakyo bali balowooza mbu bajja kunjuga ngende mu president office advisor nkomewo nga ndi ku 1.7 era mbakolere gabo. I left for home for 10 years. I'm at home. I'm writing my books. You are at home quarreling every day, groaning, complaining. Now you have started messing up the audience. I'm not a risk taker. Politics is for risk takers. Politics for risk takers. This is how I have floated. When I joined the Museveni, they said I've lost. When I find because my brand is there. Mirundi is a confrontation. Mukwebulira mu kisiibo kino Mirundi osiibye eki? Kwatuli mu kisiibo. Ndisina kyensimba. Munakuza kalema Katonda atuyita nti mujje musonyiyibwe ebebe byammwe bigwe ekyo kyekibaleetera obuzibu. Nti mukomootinga ebibi nga musibirayo kalema. Nze sikomootinga bibi. Oyimbye kwenyino nti mu budde bwa kalema Katonda Mukama atita gye twenye nga nenye olugoye olutukula olwozo otya. Nze sikola bibi. Nze sikola bibi. Kati ate kalema nkwatirako wa Mirundi. Era si. Yes. Sikola bibi. Sikola bibi. Toina kikwetagisa kusiba. Sewali. Nze sina bibi enkola. Eddogo lyowaana buli kisatulanga ekyo kibi. Ate wamusa tebabikirize. Gundi Musa bwe yagende wa Kerode bakola emisota. Guno gwali ekino ne Yesu yali yaki. Ate nze nzikiriza nti ndi mbikola. Ne waliwo ababikola ate ne babyenkana. Ati obuzibu obikiza nti obikola no mano nti ndi mukatoliki. Ate wo mukatoliki ate n'otasa. No. Anti nze kubola. Toina kyosiibye toina kyeweenenya. Kugamba nti nze sigamba ko kitange ne awasemanga oba manga afumbirwa omukatoliki. Hamunomina ate sibatizibwangako. Nze wange babeerayo mu miso nakati gyeri waliyo emikolo ndabayo nti faza ndabyeko. Even today there is a mass. Yes, no. Me, I'm holier than those people. I'm holier than those priests. I'm telling you because I'm not a pretender. You are holier than I'm holier than the people. Those people who go. Nga tewasiibye ku nnaku 40. Nga nsiba ki? Musibire mu ddungu Yesu gye yasiibamu. Why do you imitate? Do it exactly. Nasiibye mwenge, nasiibye eki. Ate oguddemu ogunywe. Gusiibire ddala. Gwasiibye eki? Nze sisiiba. I'm clean always. Sina kyensiiba. I don't need nze sina bibi byenkola. Fe waffe eno gye mba tuyimba nti tewali mu nsi muno mulongoofu songa tewali so tewali mulongoofu. So you cannot say you are clean. Nze ndi clean. No, never. I've just said that. Anti era mwe kyemukola ekibi ekyasaanyawo Sodoma ne Gomora Katonda yatuuka ne ku basatu nga tebaliimu. Olowooza nti ffenna nava mu state house nga sirina kyenzibyemu. Yekimunyaabwe banjoge kati bakanyuka kasasire era bankomyewo baddemu bajoge bakole. Family yange ebonyebonye naye sijogeddwa. Why? I believe in my
dignity. I prefer dignity to money. Mirundi, abaana bano b'osomeseza olina badokita bana ne balooya. Gwe obazimbira amayumba? No. Lwaki wabawa entandikwa? Museveni yakutambuza amanga gonna. Museveni yakumanyisa ensi. Museveni yakuwa ekitiibwa. Museveni alikutegedde. I was known. By the time Museveni came, I was a known man. I was known. Cosmetics help beautiful ladies. Ababikubulya basiru. Abakubulya that argument. Kutambuza. My argument is simple. Undermining my businesses. I was a very rich man. Tumujoge, tumunieko, tumunyaleko. Aja tufukamirire. That's my quarrel. I'm not quarreling over a job. In fact, I saw somebody saying, let me remove donor, and immediately I left the office. It was part with the money. You see, I'm not a human being. Ekibakoze obubi, obujozi obunuka, muyina obujozi. Temumanyi humanity. Akatabo kankali okalaba. Mpandisa akatabo kanemba gwange. Nti Muhoozi Harold is the key to Uganda's future politics. Yakirina. Why? Nti Muhoozi abamulwanyisa nga naffe kuba abawestern bayina ekintu kimu malice. The westerners don't believe in witchcraft. They use malice. N'olaga omusajja yaliko ng'alwana oli wano gyewamasingi werefu n'omuvuma n'okuŋŋanya obupapula bw'amawulire buno bw'omonita ne bumuba atamidde twit ani tumuwaabire tukole tutya. Abawestern bayina malice. Malice is very dangerous. Nti onkubye mu bukedde bwankuba emyezi 6 bayise nnyina bamukebera omutwe nenkwata kulebya tutingana. Never fight. Let me tell you muwangu. Never in life mulimu ebintu byokola togezangako to undermine somebody's political career. Togezangako to undermine his character. Togezangako to undermine his status. Takusonyiwa. Other things are forgivable. Naye ekikwata ku kendi kwata kulibyo ne kabusengo wabukedde. Business kye yafa gye baakutira state house yakutira. Sabotaging me. Ati business kye wali President number center bazikwata mbunja kujja mbafukamirire. My business, private businesses. I'm not quarreling over a job. I never work with them. Which bakulimbirako. This man, even if Museveni appoints me minister, no, my money. Sina. In fact, I have been feeling man. And here they have the government in another. On a pitarish. Neighbor and yoga. Bakubi Mwanange. Was my son not battered? Tell me. Was the entire poisoned many times? Didn't they have sags to kill me? These are my quarrels. Otherwise, I'm a very happy man. I cannot work in this government again. At whatever level. Kubanga balwana ntalo zaabwe neyeze ekinuma Museveni bwakuyita okuddiza omulimu ogukola Mirundi. I cannot work except if Museveni uses my company Mirundi Media Consultants ekola nze nkola public relations work nkola when he calls you back to be his hand you sisobola tebasobola omanyi waliwo system zazisa obujozi bwe balina obunuka bayina obujozi obunuka bayina obujozi nti ofuna oponda aboogerere naye ka ku mabaati teyaliddeko nti he has a salary nti a Muslim can be called by the Kabaka to roast his pork. Lwaki Museveni yatidde okwogera ku nsonga y'amabaati ensi yonna ng'emulinze bwe yazze yasirise busirisi yakyogedde n'atizinga n'abantu waliwo alina ensonga endala n'akireka bulesi. Let me tell you, Museveni is a dilemma, but what I know, Museveni is good at turning a would-be bad situation into a good one. If Museveni goes ahead and tell these people to be charged in courts of law, it means they cannot retain their jobs. Have you understood it? Yes. Singa Museveni agenda maaso n'alagira side abakwate, you cannot remain in your office. Already decided babayise actually. Bayina kulizaini. Babayise. Yes. Why? Because buli mulamuzi yenna buli gundi buli government side ekugamba
this man should not be given a bail. Why? He will interfere in the investigations. Ekitegeeza abo bakola ki? Ekyokubiri tebalina bwongo. Abo abasajja tebalina bwongo. Ba handlers. Nti omusajja Haji Moses Kigongo yafuna Professor Mutibwa ne Kivumbi. Kagule Kivumbi. Bano bo tebalina. Okukwata ne nga wabbye ente. Nobaga nti ennyama njizizaayo. Ennyama nte. You are implicating yourself. Obambula otya amabaati ogazzeeyo. Ozaayo nnyama ente ogisse. Bakuba emigo gy'otalabangako. Bw'otyo bw'okitegeera. Yes. Gana amabaati g'obambula. Muyombera nte yammwe ennyama yino njibaddiza. Wabbye ente ennamu. Njibaddiza. Ennyama y'ente. You are implicating yourselves. Why? Ente namba tekyafunika. Naye ennyama gye mwandifunye mutya njibaddiza. You are confirming. Kakati n'olabanga sipiika. Nze mbaga nti kati n'obeera Minister of Finance. Naye nga you cannot hire a competent person. Oyo omusajja omumanyi oyo omukikiro w'ettoolo. Yafuna akazungu ne kajja. Omukikiro w'ettoolo oyo katuulamu. Yayina omuzungu ali awo. Puluko yalimba Museveni. Nti nze simanyi bya eso. Simanyi bwambega. Naye nfunye omuzungu andivise. Ng'omuzungu yamujja South Africa talina teyasoma na kusoma. Naye nga amuwa $50,000 amuliramu. The president will allow you to have an aid. If the current prime minister wants a handler, asobola oyambala lugoye nabanja yagwa bwati. Ekifaananyi nenika nezirabika. Ekyo kifaananyi kifulumawa. Yagwa mu ntebe bwa. Yayagala. No. Ndi yakugamba ani yali amanyi nti nange ndibeera. Anti nkubulidde get handlers. How can a man who is selling sekoko becomes a president of Kenya? How come that this man who was always a drunkard, like you tell me, I'm a drunkard, people believe I'm a drunkard. You forgot your Kenya. And you forgot your Kenya. Handlers. Ndio ino kufuna handler. Handler nakugamba. Era bwe balo bange liso limu myuse nnyo nga guwezeeko nga yetavaayo mu bantu. Wali yamusitula. Namugamba ate balina kirabu mwe banywera. Have you ever seen a struggling mulamuzi? Walabe mulamuzi alwanidde mu bbaala. They have handlers. They have their places where they abuse each other. Kati mu Uganda officers mess muli is a strategy to stop coups. Aje singeri officers mess. Singa na ogenda n'oyombereyo n'aba state house singa musinkana eyo n'oyombereyo. Nti ba handlers. The problem is the lack of handlers. Nti gwe gundi Sendawula yali Minister of Finance. Ne baagala okuga banka nezigenda nga zigwa. Kati cooperative bank came neyagala ngegenda kugwa. But Sendawula had borrowed money from cooperative bank as a farm. Sendawula went to cooperative bank before the close of the bank. Put the money there and backdated the transaction. By the time it was alleged that even the Minister of Finance has a debt in the cooperative bank, had already paid it. They were guessing. Kakati singa speaker yayina ffe ba brain workers ye yaliise mwana yali ku driver we naita omwana amabati mu prime minister's office namugamba nti I smelled a rat. In fact, I found those iron sheets in my home. I sent them back and the iron sheet is here. Backdated. Ngeri backdated ekikola dda. Ne to confirm ndamwe wafuna amabati. Otebuwa bulimba. Nabanja ye yagamba sinza kwebba kubanga yatabbatya mu prime minister's office. But how would you define amabati ge kalamu je ne prime minister's office? Even when the iron sheets are part of relief, the prime minister's office will tell us what criteria do we follow nga tukaba amabati. Singa kye batunnyonnyola. Baali tugambye bannange tuyina amabati. Naye ayagala okugafuna essomero bwe litukukako ki amabati ojja kyaki bwe bateyina amabati nti waliwo kyaki yabakulisaayo ewaffe ku kyalo kibuyaga giyijjako amategula. I came and requested the president nampa obukadde butaano ne mbubatwalira
balufinga ekyaki yaabwe eyaba Anglican ku ssomero bwe nasomero eryaba Anglican nazimbawo ebizimbe 3 when I had power. Kakati gwe oyina okubala nti kyembadde nkunyonyola kiri kimu nti if the government goes ahead and prefers the charges against these Irish people, it means Museveni, these people will get out of their offices. Kakati kitegeeza ki Museveni must make a military reshuffle because the government must. You see that coming? Hey. In fact, let me tell you, I'm watching Rugunda. If you're a keen observer of politics, Rugunda is everywhere now. Rugunda is eager to go back to the Prime Minister's office to restore his dignity. Rugunda again? I'm telling you. Anti-dignity. Museveni needs to restore dignity and trust in the office of the Prime Minister. In the government. Scandals are intended to demoralize the population. Scandal after scandal. No, the other day I told you nti nali nkuga nti office ya Prime Minister okuza ekitiibwa njagala bagimpe wagamba sisobola. Yes. Kakati kyoba kotegeere, you must ask, who is exposing all of this? Mu Ministry ya Health. By the way, who? Who? It means me I suspect kubanga bagula olutalo kuono. Ejogo lyabwe. Fe Abaganda tukugamba kasitonjooga nange ngende waffe nenkaaba nenfuna yaana akukuba agenda batukubira. Ono yagenda batukubira ono badduke ngate bafulume State House ng'ekibagoba kibafaanana. Ola badduka jooga abantu abatujooza abatunyeddeko. Ngadduka laba abakoota abadduka nga naye ekibagoba kibafaanana. Why? Balumba omusajja ono. Kakati omusajja ono bwe bamulumba tozanyisanga bw'amagye ejeno n'omufiiriza omulimu gwe ne bakola obwamonita n'entwe zaabo obwamonita n'entwe zaabo kano kategule kaani. This man w'amaanyi nnyo when you read this book. Even if Lwabogo says he's not interested in it. By then ekyo bulijjo omusajja omwogerera yagambye tayagala bwa president alina plan ya 2026 alina plan ya 2031 tabirina Lwabogo bakuba mukozi nze I have recordings. Museveni aveeko ekibiina kifudde ono bamuzanyisa. Oyo yagamba nti ekibiina kifu. This man is highly intelligent. Oyo yagamba nti ekibiina kifu. Oyo yagamba oye ono ye musajja wange. Ono musajja wange nnyo tetumanyiganye. Bajja kubonyabonya. Ajja kuba abantu. Ajja kutubira abantu. Omwana ajja kukuba omukulu we yakoma ono wajja okutandika. Era kubona abona. Let me tell you. Nti abakuba mukozi tebamumanyi. Ababa bye tuli basatu. Nina okuvaana ngende wano bankanyuka yongeje. 10 years sitting yangayo. I've never entered there and I have no appetite to enter that office. Let me suffer. Walibeerawo omulala nzijukira nanfuwako enfu. Kakati nkubuli omusajja ono wulira. Kakati mukozi kyabakoze. The issue is not Lwabogo to say he's not interested. The most important person. There is a battle in Museveni's family. The most important person is this one, who has said, declared it is coming. Yes. And the father is also coming. Kati ono Lwabogo mu equation tetumubala. Bulijjo muga nti ayagala. Ayagala. And we cannot, you see, Churchill yagamba. Until you see a politician does not fear to contradict himself. Museveni yagamba, the problem of African leaders is overstaying in power. How can somebody rule a country beyond a decade? Amazekeme. Abaganda bakuganda. Malakenya mumpe gumba. Magumba, lwaki toyagala nnyama. So therefore, nze bibogera sibirimu. My man is this one. Why? Ejjoko lyonna lye batujoze ffe ne batukuba ne batuteeka wali tuli basatu ffeka ababakubye nze ne Bujingo noono. Why? This man yalina ebisomo. Yes. Why? Bujingo was attacked by the media bukedde immediately after he became a chief celebrant omukolo gwa muhoozi. Bali bamukuba lwa mukazi. Ati wulira. Ensonga za mukazi. Let me tell you. How many pastors who have divorced? Chiganda divorced. Recently, ono Manjeri, omusajja yamuddukako.
Bujingo, what happened? Naye akasajja kakulu byako balika betenta omutwe baleka kuba ne bakatta. The only thing they did nti bukedde akasajja ko kakulu bya decided to malign the woman. The woman is my relative. Bamukutenda omusajja omusisi wekyo naye kasajja gwe kulubya n'abaana bo bajja kusasula. Abaana bakulubya nsisobola temuwasa wakulubya kuba bajja kusasula. Ebikolima akasajja ko bikakola ku bantu. Kakuba omukazi ng'ekigendererwa to justify this man's divorce. When it comes to bujingo bekwata ku mukazi nti bujingo nalaba Pastor God, this man must be arrested, the church closed and taken to Kitali. Church bagiclosing gwe Pastor Kadi gwe marisi kakati marisi yaabwe eyo yetusizo Muhozi. I understand him. I have never talked to him, but I understand his situation. That's why I'm worried. You are supporting somebody you have not met. Yes. Somebody you have not talked to. Tomanyi obako golobata kwagala agenda kufuukira ekizibu nga ze mu office. When you say you regret. Ndi musanyufu nnyo yalitugobera yalitegula yalitugobera batujoza batunente ku mitwe batunyaddeko abatukubye ne batuteeka ku ttaka ne bafuwaza family zaffe zaali engago basinga febe natu inagenda mwanda weyazaabwe ono ayinza batukubira kuba nange bankuba kuwagira ono bali bayagala obwa president olaba atandise obutya kakati ejjo golina atera omugwa mu mutwe nga nzina amazina mu ddiro lyange era njagende waffe musozi nkuma ebyoto Dete kubanga kakati bwe kibatamanyi nti bwe bakuba omusajja ono ne bamumalayininga. This man was maligned. He is now digging in. He has said he is coming into the gun. Tadongo no your gundi no your no you know mutu omunene bweguti bamuyita batya tango doyi. You are engaged in a campaign. Is he your member? Because he is not a member of NRM. You can only control your member. That one was flopped. He circumvented the party. Nakubalale. Bamukolachi. Bamugoba. Kakati today, what is happening? Museveni has challenges when you read my book, this book of mine. Yefu Muhoozi insists on coming in 2026. Can he compete with his father? Because he cannot. If he competes with his father, Museveni would be at the loss, the losing point. If your biological son has realized that you are suffering from diminishing return, leading to his intervention, why are you campaigning? If Museveni engages in a verbal battle with his son, then people will say, if you cannot control your family members, can you control the state? If Museveni brings another person, if Rwaboko comes and competes with Muhoozi, Bobi Wine will defeat them. If Museveni brings Rugunda, the Bakiga will be happy. Because you know, the people who went to the bush were for UNASA, they have been in power for almost 40 years. The Banyarwanda went back, the Baganda confused, so they only demanding people of Bakiga. But a Mukiga candidate will divide the Westerners. If Muhoozi comes and Rugunda comes, Bobi Wine will defeat them. Because Bobi Wine kirungi China kiri bwekiti. Lwaki Bobi Wine yabase ono ne Bobi Wine bebasinga okuwera mu opposition. Bobi Wine kirungi China kiri bwekiti. He has consolidated his gains. He has maintained his party unity. Bagezeza ko kimujjako tekikola ki. He has not done nti oba ali decent obaki. He sacrificed music galas. Kakati ko kimanyi Bobi Wine China. Ene Muganda, anybody in the noob who will stand up to against Bobi Wine. Bajamuga bamuguze. Taina changera. Baba kuguze. Nkitegeeza Bobi Wine is in a chovala bakuba ka Bwanika. Why is Bobi Wine attacking Bwanika? Bwanika is in the habit of being bold. Nakashimba ko nakoleta obulevu bwako. Akakubya kamazeewo. Intimidation mpoga ejogo neri mugwamu ekitegeeza Bobi Wine is in a stable position. No. Era nze sentence sibira ku bantu babiri. Ono noli. Ono. Ne Bobi Wine. Ne Bobi Wine. Okuli president wa Uganda dako. Kasitona alemera mu Museveni atula butuuzi.
on the sidelines. If this man insists, Tamale Mirundi, if this man insists that he is going to come in 2026, yeah, the question has changed. Museveni cannot compete with his son, and Museveni cannot put him in prison. And the party that where you would use that the delegates conference has decided, the party, because of amachurism by Tadong and the other man to chase away him, has enabled him to create his political power base. In fact, for me, I have suggested, when you read this book, I suggested to Museveni that if we want to solve, if Museveni wants to solve this problem, let him appoint him as the Minister of Defense. On the sidelines. This will give him share a political platform to fight his enemies, to be in the limelight, and to prepare for 2031. Nengono ye yakala live away ye yakala yali n'abasubuzi Museveni ye amuwadde okweyakala ye muhoza ali mu political limbo ekyo tekijja. We bali nnyo.